yomberako omusajja atakuyombera ate aba waaki alina okuyombera kulwanire lunaku lwa Friday ani abadde ayimba Nina Rose eringadde ayagala oyogera erinnya ndyoke nzijjukire bambiraavu gy'ayiseemu ensi omwezi guno ogwalaavu abafunye ebirungi n'abafunye ebizibu bonna mu mwezi guno ogwalaavu Valentine Masaffe tugirina sooka tulage ku Masaffe awo eyaffe twabategekedde bukedde etegekanga buli mwaka okuleka sabula banyumiza nga batenda balifa batulojja Dennis sabula Masaffe awo Musanyufu okubanga ndi wano ku Africana nawangula nga nasindika vidiyo n'omwami wange kayimba akalango nakaaba mu programu akayisanya nga ndi mulabi wa Bukedde neyanzadde Bukedde mubeewo yantega nagamba muyimbire mwaka eno agensuubira agensinga okwagala mu bulamu nga muyimbira naye bakola kwenda okulaba nga nkalaba ku Bukedde neewuunya mugamba kumbe wandikodize nti ye ngenda okulaba ate nga kayiseemu kale luck came to us nange negamba I won't disappoint her because she has been given that opportunity negamba kanze tubeerewo ffenna tunyumire nemmwe ekintu kyasinga okwagala esikanje kumuweererawo aye kyongako n'okumwagala obulungi mwagala nnyo mukazi wange kikazi ekyo kyagala nnyo ensi enjulira bakoledde kyenyinza okugera ku Bukedde agamba mwe balinye enteekateeka eno bambi temujjanga okwo kweyanza abantu bangi baagala okutuukako okumulo ebintu naye nga tebalina busobozi oluusi omu balina obusobozi naye kino kiyambako n'abantu akatwala akapoezemu tetwenkana mu myaka naye bafunyeku opportunity oyinza osanga nga tebandibadde nga bafunire opportunity ne lwa Bukedde okubanga yaterawo eno embeera ne bayitiisizaako ne babanga bafunamu kwesanira abaana baabaabwe sekamanya amanya Nasifu Kiyimba Rachel Mbira Katabi Ntewe nasaga akakoge mu Bukedde New Vision ngamaze okukola then nefiringa in ngalita ku Bukedde TV nali njawo that very day ebankubira esimu ng'owangudde nga sabula kikiriza nga baddange nasaka neefunga namuko namanyi I'm going to get this chance ereko mu kifo kyesitagendangamu nsanyuke ndye buli kimu ati owulira otyesanyiza okubanga gw'omukubawanguzi bannange neyanziza nnyo Bukedde kukola kino kyemutukoledde kyoyanza tweyanzege mukama abawe emikisa njagaddwa ate ndowa mukisa kubanga bangi naye olaba antaddemu obwesigwa kitegeeza buli omu ku bantu basinga okwesiga wano wali ozeewoko nali nzeewoko ndooza 2015 David Lutalo basaba ne banyabo tuli wano ate Hotel Africana nga bwe twabasuubiza era Bukedde brand mukimanyi okutuukiriza bakiyita Valentine Masaffe akapo zaffe zirabiseeko bannange banyumye basanyufu balabika bulungi ate Hotel Africana nayo netegefu bawa experience kati bwe tuva wano tugenda ate batolayo bagenda okusula batuuse bawadde ebyokunywa mu birabye ate bajja kudda ku kyeggulo banyumirwa akafo nga bw'omanyi kinono okubakuddiza Bukedde brand twagala okuddiza wala tumanyi embeera sinyangu bintu byonna abantu bava mu school fees kati tubagambye mujje tubakakkanyeko obulamu bugende maaso ate yatukyaleeta neidi tulina kye tutegese twagala kuzzayo bantu umra ate Valentine line mama Fina alina omuntu naye abadde celebrating badnaye namwaka muli kyokka byanyumya ku mwami ono bwe yalaze tetumanyi mupya ayaga nti muntu twamala ebbanga ddene abasoba emyaka ameka y'omu era yamukolera birthday juice gye twakola kati agenda kuba bannaye wuuyo otyo sabula tuwulira akantu bwe katambulako lava enyuma lava enyuma kanyumye embo gyavudde n'omuntu we
Valentine. Banja abekyaye. Naye abalala bo banyumiddwa. Kaji tunyumize gye bavudde. Bene singa bwagiteekateeka nyongera okukulisa abo ababadde mu heartbreaks. Eriyo abamu nga bo mu kwagalana okwo mwavuddemu bibi byereere. Anti ng'obusimu buyitingana kumutinga. Kaakati. Nga bakubuuza. Katugirabe emboozi. Bakituwe. Jendi, ogamba otaba naye. Fecha watukoze watu surprise. Mwali maina koma. Tutwaye tumanyi. Oba byaba bitya. Ngamulabe n'ebizibu. Munnaye, kyomanyi kyobola. Toyinza predicting abantu. Mulimu abantu abamu. Nga toyinza kutegeera like ekigenda mu maaso mu bulamu bwabwe. Atira bwe kinyuma. Oba twali tumanyi kiki. Bwe kinyuma. Kati katutandikireko point. Kyetwogera katula twakulabye. N'omwami mu katambi mu lw'abaagalana. Oba tugambe ki squeeze. Kwegamba kyabaddeawo zero distance. Yani. Tumuyita daddy ffenna abantu ba wano. Daddy waffe. Taata w'abaana, taata omulungi, taata omukkakkamu. Taata nkumene nnyira nga bwe nfaana wenda. Ensi yonna endaba mafina ng'anyirira mama fina takula mama. Yoyo taata w'abaana. Kati ani amanya? Ate naawe leka. Tumuyita taata. Taata tetumwogera mannya naye taata waffe wano mu maka yatulabirira. Mwakaeraba mweraba dda? Myaka ndowooza 28 bwe mambaze. Tabanga ye taata wa Fiina. Myaka 28 oyo omulenzi ye yamanya mama Fiina ng'atandika kudde wano. Ekitegeeza otegeeza omulenzi mubidde buli. Nze nkyamuyita mulenzi. Lwaki? Wamulabe ng'omukadde. Nze ndabye musajja. Omulenzi. Omwami wo buli time aba mulenzi. Segwe sina lwaki nkuyita omulenzi ng'ate omwami wange waali. Kintu kibayita omulenzi, mulenzi omulungi anyirira okitegeera. Yandaba dda nga n'emyaka ndowooza 13, 14. Bayiza we ne muzeeyi wange n'amukwata n'amusiba n'omusiba. Yalina okusibwa. Yakwata akaana akato. Musango gwaggweerawo. Musango ne gugenda mpaka Kayunga ne bamusiba myezi 6. Deni nadduka. Naddayo ewaabwe. Owa. Gye bamuzaala. Naye yali azze kukola. Omanya ebiseera by'okutunda emmwanyi? Bwe baatundanga emmwanyi awo. Ne kase. Kase gwe baatwalanga e Rwanda. Yali azze kusuubula mmwanyi. So ndowooza. Naye ng'akusanga bakozi ogambye wa? Kyabazaala buli anti. Naggojje gye nzaalibwe wa mwayi mukalazi Pawulo omugenzi. Kati ate naye ejjukira yali eyo nga naye kwa yali mukulu. Yali mukulu. Deni ndowooza bwe yafuna ku bintu ebyo yalya. Ntabukira n'aba nga anoonya n'addamu n'anoonya ate paati endala. Nemubuuza kiki? Naye olwokuba nali nkyali muto paati endala. Nanjagala ebinyiiza. Baali bakwagaddeko segwe ebikunyiiza. Banjagala ne banjagala nnyo ebinyiiza bye simanyi. Sajja akwagala ebinyiiza. Yanjagala ebinyiiza paati 2. Ne mukyaweera. Ne tuddamu paati 3. Olwo olina emyaka emeka? Paati 2 addayo ekyabazaala nga nnoonya bamugamba anoonya Silivia. Bamuga Silivia n'omumanyi. Silivia ye mama Fiina. Oluzadde Fiina. Okitegeera. Nti ye mama Fiina gw'owulira omusawo omuganda akulira abasawo b'ekinansi mu ggwanga ndinyaba ofudde. Jjukira yaalina eddiini nga nnene. Wa ddiini ki? Addamu ansanga. Anoonya ansanga. Naye kyakolera ku Gunani Bank. Omanyiiwaawo. Kati addamu ansanga tusinkana muga ye gundi gwe. Okyali munsi nti kyali munsi. Angamba ekyo mpa chance. Wasigenda kuwasa mukazi yenna mu nsi. Okujjako gwe. Ne bw'olifumbirwa, ne bw'olikola buli ki ne tuteesa ne tuddenga n'omusajja n'anjagala ate ebinyiiza ebisinga ku byaluli. Olaba akola atya?
Seguya lw'olisikana n'omwami wange Kivula nze sitamane akwagala ebinyiiza n'otukomulo n'omuga ndi mweru ndi nalungi wansi eno ndi kiki oyo omusajja okumanya ayagala ebinyiiza ayinza okukusanga mu kkubo ng'obadde ogenda bweru n'akiika emmotoka mu kkubo lya Ntebe Road ate nga wamusiibudde kati olwo ng'agikiikira ki n'agamba tuddemu nsiibule waliwo ebigambo byotaayo naye kati mulava ennyingi weebeerawo kitegeeza waliwo ebbubaawo kati omwami wange yava mu kububa nadda mu kati yo bankugambe ntya awo naate nenziramu nenga nze nedda ndeka nze omukazi serebu nze omukazi amanyikiddwa ensi nze omukazi nze omukazi abeera n'abayimbi twaliko ewa Lunambirwawo nga tuli kwa Lunambiru ku mbaga yawa Lauda bayimba batandika okumpaana mu kamera bampaana mu kamera Yarumba yarampaana kazinda namwa mukulu otewaze nawo naye badda byaggwerawa nanga tuva wano mpulira nfa anjagala bwontulabo tondaba sina bitamatama tondaba ng'omuntu ekibibibi ndaba baby face omusajja anjagala ebinyiiza ebitandika ebikola bitya ampeeka ankola tonanga omunene omusajja oyo ampeeka tuddamu tusisinkana gane nawe kula badde kuyimiza kasitole abantu bayiza okuloza kakusaaga kali akembaga ya Luna kaluna twaviira ye ku mukolo abamumanyi bamumanyi nawulira nze omwami wange nemwekyuse mu motoka 10 10 gye mba ndinya abagimanyi akulondoola nnyo kyevolaba bwe mba namusaba nti ngenda kutambula mumusaba ne mugamba kakkana abanga omuntu gw'osibye ku muguwa lumuga kakkana tawasanga yasigala alinze mama Fiina ne mama Fiina kigokuma netuddamu netuzaala abaana baffe tulina abaana baffe mulina bameka naye nani n'omwami oyo Haji babiri yani nani kozi nina abaana anino tulina Katirasi Boni waffe wa myaka 16 Swabula asomera Bulaaya ya Haji ne bwoli nze ondaba wano nga bwenfaana nemba nziza omusango ogufaanana gutya baba mpadde bwe magezi tabanze so taata oyo anjagadde okuva nga n'emyaka 14 mpaka nga nkaddiye bwendi ate ansuubiza ngamba tine bwendi bankaddiye nnyo yali ntwalanga bebi mu maaso ge kubanga wabeera omuntu okwagala Seguya nga gati sente bino byali byaddanga temuna ekyesente yate ansukkuluma ayinza okuba tansinga ku nnywe ne ayina waali taweerera takola ki si wakwogerera n'omubiri wagulabye oyinza okugamba nti bona abakyala abetewa kitiibwa abaagala obuntuntu obwe mukene muliire eyo abo bwe bati abo nti akavubuka kakwesiba kagamba nti nze okukyawa wakiri nfa oba kiraba musajja ayimiridde ne bwabagenze mu maka g'omuntu nti njagala muwala myaka 25 bamumuwa kwega bw'onoonyanyoonyamu kyakwagalamu abantu ne bagamba nti sumulula omusajja afune emirembe agenda awase kati aye ne ŋŋamba ate bwe naamusumulula kambeera muntu wange wamusiba anjagala ebyaddala kati abantu bali abasajja abaagala abaana ab'emyaka 14 ne 15 bawe amagezi bajjukize nti bakola kibi nnyo obuzibu kye basinga okwesibako nti omuntu gw'oyagala si wuwo olina okukola okumaintaininga ekyo okumuyimirizaawo ate kitasoboka tugeze Mafiina njagadde omulenzi wa myaka 35 ana agenda kunkolera ki nina okwemuula nina okwekuba make-up nina okwegula nina omuliikiriza nina omugulira motoka nina kwegamba era nsaasira abakyala muki muliko nze mbatya olina okuwunzika nga ogudde oba oyagala batuyagala nze ndabye abakyala bangi nnyo abaagadde obuvuuka obwo buto bambi baagwa ate se gwe naawe bamanyi okitegeera kati kizibu nnyo bwengatta obwongo nze Seguya omuntu gwe sigatta naye bwongo kunyumya mboozi kunnyingira mu bwongo omanyi nnyumba siraba lwaki ngatta naawe emboozi kati oli sugaddadi mazima oyagadde olumu naliko ku gundi awo nankulabye nensanga omwami wange ono
naye yali alina omuwala nga mukwano gwa mugambye amuwe eki amuwe ssente azimutwalire yali wa petrol station wano Ntinda ng'ekiwala kituga ekiwala kirungi nnyo kati nvuga bwe nti mulengera bwe tingamba yi ono yeetisse eki ndaba ekiwala kivaamu kyambadde Seguya nava mu vina engobe ekiwala kati bwe nakigoba ne kinnemukwata ne kidduka omwana wambi nga naye adduka buduse ono nambuusa nanga omwala omugobera kirimuga omuwala oyo muto omutadde otya mu motoka nangamba gwe bw'olaba nti nze nsobola okwagala omuwala oyo ngati yali ali kuki mba nga mukwano gwa mugambye amuwe ssente era amutumye $225 aswali ku petrol station kati ne ŋŋamba ne mubuuza nti nange ndabye muwala ne ntya ninga omuwala omuto ng'ate atudde mabega oba okwese mukweko okitegeera nangamba oyo omwana sina benyinza mugamba ne bwe naabimugamba ne bwe namuwa biliyoni ne mwagala nina kubanga mwetungako buki so nze ndowooza Seguya n'abandi abakukedde TV ku lugambo buli omu afune sayizi ye mazima ate ekirala yagala akwagala teweesibanga ku bantu yagala akwagala ekitegeeza eky'omwami ono kwagala nga oli muto kyakuweesa omuntu kati olina okukubiriza abantu baagale ba myaka gyabwe tebaagala na baana bato tewali lwaki oyagala omwana omuto waffe tukwaniddwako abaana abato abavubuka abato abaagala okubba bali e Uganda naye mulimu atayagala kubba najja n'amazima oba awula otya manya nti buli lw'oyagala omuntu gw'osingako ne oba omusinga emyaka egyo ne oba omusinga emyaka egyo manya nti abazze kubba kikyompaana ekipya Seguya kati nze olwaliro omwami wange ere waŋŋamba nti kikadde ggwe muga nti ye ate gwensi gwensi yakwatako okiraba twevuma ebigambo ebimaakinga tuyisinganya ebigambo ebimaakinga ne bwe mba nsazeho okumuloga kumusiba musiba ebitegeera okitegeera naye osobola okwerogerako omuntu eri omuntu ojja nagamba Maafina mbadde nsaba ondogera omusajja wange omusibe n'omusiba n'atuka okujja nagamba Maafina nyambulula akasajja kanfukidde zike nga olinako sooka kaleka mu mitaazi soko yimire soko eŋŋambe bano mujje baliko bane nazze n'owange nazze baleme kujerega kugamba nti bambi ono mutabanyi wo waakumeka kati bw'olaba obufumbo obulambike abantu abayimirizaawo obufumbo bateekeddwa okuba nga bayimiridde ku mpagi meka eiza ddiini nnyo nga bulala namatovu agamba nti amavivi gano gakulubuka n'okulubuka amavivi gano okitegeera eiza wa Mama Fiina kubanga omusajja bw'otamuteeka mu layini ye atuuka n'akufuukira ekizibu waliwo abantu b'oteeka mu layini n'atuuka n'akutama n'oyagala oddirizeemu nekikola ki nekigaana kakigambe nti ono wange ne we muteeka mu layini ne tutambula nga tubaye tuzaawa bambi tusalisa obalaba dadi tusalisa okulaba mama tusalisa okulaba nomanye okwetunga obwetunzi ku kalenzi n'akalenzi katandika nga okugamba nti gwe lwe nakukola bwe nti gwe bwe nkukola bwe okitegeera kamanyi kakuyamba buyambi okwagala njobeera wabulwa wamama Maafina wekwatire bantu bo tewali akulinako obuzibu naye emboozi bwetyo bwegenze yigamu kyoyize okuwangaaza obufumbo vivi saba essaalayo bulungi mukama gyali tweyanza Maafina tu revealingira ku bimu omwami onange mbadde simumanyi nategedde mutegeere azaala Shabla baana babiri katugenda kuba n'omugenyi waffe Ashraf Semogerere naye ate neera Kibedi Ronald Cox bamusizaayo eggulo eruzira bwe yaleese abajuliza nti yavuma kigambibwa omukyala agaba Western webulaaya mu Europe ate ogwo yakomyewo mulamuzi n'amuzaayo nga abajulizi be yaleese nti babulako kakati ate ogwa Juliet Zawedde naye gwagambibwa nti amuvuma Juliet abeera mu America Boston ne guwulirwa kati bwe gwawuliddwa oyo Zawedde omulamuzi n'agamba omukulu ono eyo statement of Juliet Zawedde the charge sheet yavunana egamba akatundu akamu particulars of the offense Kibedi Ronald Cox between 2019 and 2024 in Kampala district with the intent to insult the modesty of a woman namely Juliet Zawedde recorded and posted videos on his Facebook account pages Kibedi Ronald Cox, Kibedi Cox and Kibedi Abok Cox intending that that the said videos should be viewed by Juliet Zawedde. So omukulu ono
yaziddwawo mpaka 26 Maachi badde bamuwulire ng'okunoonyereza okugenda mu maaso. Zeno njagala kukwerekereza okulekere Haji Ashraf Ssemogerere nga bw'ojja nga tulaba esitori ya Zaawedde nga bwe yatambula ekibidde kodi. Annange abantu baba n'engambo nkyazizza omugenyi wange wano omuntu Haji Celebrity Friday tulina omugenyi waffe Haji Ashraf Ssemogerere. Sooka obuuze ku batulaba ndyoke nkubuuze ekintu ekikulu wano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bannange mwebale kumpita mukulu Seguya nanyiza okumpita n'abalabi bannange mbaniza nnyo ne Bukedde TV ya alhamdulillah nzize kututte mu speed kuba naawe oli munnakatemba obimanyi mizanyo gye muzanya improvisation mpozi nze njagala nnyo okuwandiika naye abasinga ne katemba ekyamukendeezaamu kuyiiza ku stage awo kyoli mutuufu tolimbe namu. Haji ekikulu ennyo waliwo omuntu yaŋŋaye nti mu kikaawo ewammwe mu enkaayana z'ettaka baganda bo oba tutte sipiidi olyagala bwe kibanga ekibuuzo ekyo kikkalubirizza nga nkikutandikizaako tusembye mu maaso nsooke nkubuuze tekinkalubiriza tujja tusembyogambye wano nti tutambuuki njagadde nnyo ekintu ekyo nga tutandika sooka onnyonnyola abakulaba ozaalibwawa olina emyaka emeka emituufu bulijjo gw'omanyi mikyamu giri emeka yakimadde ng'ogambye emituufu obukosi nyogera mituufu ekisooka nzaalibwa ku kyalo Kabonge kiinaanye Boma naye kiri mu Wakiso district era yawo nzaalibwa omwami n'omukyala Abdallah Mukiibi ye taata wange Allah yamujjuula mu 2013 mpozi ate ye maama waali era maama nze ndi naye nze mujjanjaba alhamdulillah ali wange ekyengera Allah kyeyankola kyeyandeetera banzala mu mwaka gwa 1963 nina emyaka 6 obugalo nga mugumu awo ogumu oguweza mwezi ki ogw'omunaana kati ntambuza nga alhamdulillah wenkana alima namakulu akusingako emyaka newenkana nenandujja osinga ku omukyala wa Frigo yani ono omukyala wa Frigo emyaka ena yes kati omukyala wo yani kozziba mbigo omukyala wange Sharifa Namyalo mwasawo era yesenga wa Shamimu Malende yagenze South Africa oyo mpasa mu family yo Malende family abasinga no bali babayita na Bagisu ne bamamba oyina abana bamekana omukyalo oyo nina bali basatu naye omu Allah gwe yajjulula katenda omukulu kati waliwo babiri nina n'omulala nina n'omukyalo omulala Nagawa naye yazaala basatu omusama kitegeera Haji waliwo nga nti olina omukyala e Canada gyali kati oyo wokusatu awokubiri anti ngambye omusama omusama simulina anti ekigambo musama nkugambye sinza kitegedde abeera e Bulaaya abeera e Bulaaya aba omusama kati bajja musama ne bajja eno kati oli alina bameka e Canada naye basatu bamyaka emeka abali Canada kuliko ow'emyaka 22 oyo muwala ye mukulu Bushira Nakitende ne kubaako Zakaria Serunjoji oyo wa myaka 18 then ne Ashraf Ssemogerere wa myaka 17 kati abeeno bo balina emyaka emeka abeeno Sara yenkana ne Bushira ate Zakaria ne yenkana nani ekitegeeza abakyala wabalina lumu bali wabazaalira eri yabatwala butwaza eri bwe yazaalira eri omu yava kuno bwatuka eri n'amuzaalayo Ashraf yasembayo naye abalala otera omukyalira bannange tutejja ate mu private yange nkitega ku TV nsabaawo ndeke bambi nkimanyi oli musajja nkwantagonizinga mu lugambo lwo naye mbadde nsaba nkomaawo katulekewo Haji olina abakyala babiri ereyo nowokusatu naye byebigambo ebyo nti ye bamuyita
olaba bonsimasima oyagala nnyo okunjejayo abalabi abo be batubigamba era okukyaza basotugamba mutuleetere ku haaji oyo omuntu atubulire ku family life ye kati olwama yagenda n'afa wano ng'ebintu tetulina na records ekituufu ate nze njogera bwe wali fudde oyagala bibe bitya ebibyo bitugambe nga obudde bukyali ekisooka kimu nze bwe nfa kati kantandike lunaku ssaawa emu ng'ofudde ku makya ssaawa nfudde ku makya ssaawa emu temundekaawo n'ensulawo olunaku okutukasa zitukasa mundekeewo kasita zitukasaawa 7-8 kubanga okuntwala wayinza okuba saagala kunzika kawungeezi okitaba njagala mugire naye nga kyemmanyi bukedde bweranga n'abalala ne balanga nga nfudde ku ssaawa emu olwo munziika awo wakati tukole ki awo wakati nze kankubuulire ekisooka ky'oba omanya ndi mukulu wa Mutuba ndi katikkiro wa Mutuba gwa Nalungu Essumba abantu nga saagala kugamba nti nga bwewalaba oba ku kato abantu bennina abammanyi beetaaga kumanya bumanya ate wange ewaffe si wala ewaffe ne bagamba nti bagenda kufulumya manyi tebasaalire ofubutuka n'otuka ekabonge wali kumpi n'ebbomba awo nogenda noze aboogezi boogere should we urge you of course ekirala nze nkozeewo ne gundi ne firimu ey'okulaga abantu nti ebirala ebiddako byonna mujje ku National Theatre mukole kinaye ku olwo nfudde mizikiti gy'emikulu ne bontwala ku muzikiti ogwe wange gulinzi ndi trezala ogwennateete ne bakola ki ogwo waliwo gye bayita nateete regional mosque ogw'ettwale guli waggulu eno ng'ewa ewa Betty Kamyango oyambukidde ku kyabazadde amanyire Kampala yonna endi mu mutwe nkitegedde kuli mu mutwe kasita otuuka ku muzikiti ogwo bakozewo ne kolasi balukoze kati olinga agamba nti lwokuba ngenda kufa nkyaliwo tibakoze kolasi anti abantu ate kati otidde kiriya tatya kufa kyentya kati si kyennya okufa naye nfudde ntya fudde ntya kyekisinga okuyogeredde ebyekiramu ate wabazira wakati olaba ng'agenda okufa bwonjogerako munnange nedda alhamdulillah akuba manyina mwe kubanga ffenna tujjagenda naye nfudde ntya saagala muntu kumva amaga kunkuba muggo ku mutwe mazima sikyagala kati Haji kati olubwama kikyoyiza omwogerako Ashirafu Ssemwogere Mariam Ndagire Subuga Masanda bonna abo kati olubwama Ashirafu Ssemwogere mbuwangadde ne Mariam Ndagire abo bwe twatandika Diamond Nsembi kati olubwama malize namala naye emyaka 27 wano mu kugenda mu palamenti yabeeranga akyusizaamu ki embeera ng'ali nnyo n'abapalamenti n'atabeera nnyo ki naye waliwo neemabega okuva 86 nabeera ne era gwe best man nze nali best man we ku kujjayo ani era ne wano mu kumuziika nze ekkanzu gye nayambala yagingula kuba yaŋŋamba togula kanzu nze kankugulira ekkanzu naye ngikuumi nkubuulira ekintu ekirala kati oluvaamu oyo nali ngenda e Makka y'omu batugamba okuleka ebiraamo naye y'omu ku bwe nalekera ekiraamo kyange naye kyeneewuunya amidisi byonna Katonda babaga kata agagala nnyo kata akola wallahi talina gwe yabuulira ku kiraamo kyange kati wakijjayo ate ebyo tugenze mu kirala ekyo mbadde nsaba era okireke kati ate nkiwe ggwe omanyi Abakatuliki mbaagala tulinamu bye tufaanagana ate bwe tumala obifaanaganya bye bituleetera okukola ki okubeera nga bagamba nti Omukatuliki ayagala muki musiraamu n'omusiraamu tayagala Mukatuliki anti kyemubayagalako kimu beewa ebitiibwa mazima tulina sappule nammwe mulina era nategedde nti lwenkulaba beera nayo neŋŋaasi ne paapa waffe ayambala nange neŋŋamba sijja kujja eringa ayambala eggandula exactly ng'eyiyo paapa obyabye kati Ssemwogerere akadde katonotono naye abeewaawe wali abaŋŋambye obalemeddeko ku ttaka ly'ekika lwaki olemera ku banno ekyo tebakirimba oyagala oddyekomya ate era si kulyekomya kitange
Abdalla Mukiibi yali mutabani wa Wakayima yagula ettaka eyo ne munne muganda bamuyita Zakariya Sserunjoji baaligula babiri mu bibanja then oluvannyuma ne bidda mu ttaka naye mu ttaka liri mu manyagaani g'omuntu bonna gwe batamanyi naye kati bwe bajja baagala okufuna ba administrators nti owana okutundako bakole ki batundeko babeere kye bakola naye kyenkubuulira ttaka liringa mugaati oba kagundi kaki akagundi kesente kabbanda alyako bw'osekako bw'oti n'osikako katandika okulegeya okuyuuga nga kati akabiri kyakatooleko ayuuga nga akabiri kyakatooleko nalino ekiribeezesezaawo okuva kuba baaligula mu 1938 paka kati lwakuba likyali olijja lya bunene ki ika 2 n'omusobyo liriwa Kabungi Mukiso district wano naye kati nze njagala kulikulaakulanya era moto y'ekika kyaffe wali tugamba Kabonge tatundwa wabula akole ki kati akulaakulanya nsaba 30 seconds nga tokyazannya nnyo mizannyo sikyazannya kisoka kimu nina ennaku nnyingi okufirwa kato n'ofirwa nadduli n'ofirwa omwana bonna kati mpandiika buwandiisi kale naye weebale okunjaza nkimanyi nkulese n'ebintu bingi nnyo byagala okumubuuza naye emboozi yo tujja giddira era bingi byagala okukubuuza at least for now zebagambye b'ettaka kankuyite inshallah okumanya ebisingawo tulina nsana olunaku olwaleero era nkutegeeza mu mbeera eyo nti olunaku olw'enkya tuli wano ku Makutano Hotel Nansana mukadde ono twandyogeddeko naye ndaba ali excited okulaba ku Suna Ben naye gwe kyolina omanya muganda nga atulaba nti olunaku olw'enkya tewali mbaga yonna egenda beera Kampala oli sayidi z'ebulenga oli sayidi z'ewakiso wano okumpi oli sayidi z'emasaka baana bamama mujje musaleko olunaku lwankya tugenda beera ne Suna Ben wano ku Makutano Hotel Nansana kale abantu bakuŋŋaanye edda olwedde bali mu vibe eyashoyo olunaku olw'enkya era muganda wange ntandike naawe gwani taata yenza Muhindwa Stewart sembera wano twogere kumpi n'omugole omugole nze Muhindwa Stewart bafira Emmanuel Bane Rogers Suna Ben omumanyiko ki kusula Ben mumanyiko ngo ebinyaanyanya ati ofunye omukisa ogumwokya ekibuuzo kimwokye kati tuwulire kyonna kyoyagala okumumanyako sinjaba mumanyako Suna Ben mbagako ekintu kimu akubira ekinyaanyanya ate namwegombako ekintu eki ye yakojja muyini nze kojja musekuzo yakojja muyini nze kojja musekuzo esebo owayo ofunyeyo kojja munno mugambye bakojja tuyaze twala tukizimbe kyabakojja tusobole kuleva endala esebo kikyosinga okumwagalako ekirala Suna Ben muwuliza nnyo mu Washing Bay paka saawa emu atandikaawo nasoka n'atukuba awo najjawo MC Maswangu najjawo ali mu kalipagano k'ebidduka ate awo mbalina ebibozozi ebakuba kati ebikono tutegerewo bimekaawo saawa west Diego yali ku biwala awo nogaba bannaye kati nyambwa taata abagere bava ku matya gwatukolera ki tujja kubaawo ka meeting kale ekibozibozi kitunyumira era bagende mu maaso n'ekibozibozi ekyo tweyanze Suna Ben ogamba otya mwana yeni uganda ogamba otya abantu baba bategeka ebivulu obasanga basiiwuse bakoze naye gwe ttama ndaba kyekyo anti nze abawagizi abange bamala dde okumukakasa nti nno bambeererawo buli mwaka kati nze siwa nakutya kubanga nkimanyi nti nno nze nina ekituufu kye beetaaga kyoba olaba mbeera mugumu nti nkimanyi era bajja kujja mu keetonye kagwake balina okujja kuba baganda bange siina tabbu nange nninga bo era bajja kujja bino ebintu wabisuubira bino ebintu nina we nali nsuubira nti bijja kukoma naye Mukama Katonda n'abisukkulumya nnyo ate ebyatabuse butabusi weewaawo kale nja twogereko n'abawagizi ba Suna Ben mama Suna Ben omumanyi jangu wire tukole Mukama yebazibwe tunula wali abantu bakulabe gwani meya kayinza alija ojesonyiwe si kibi bangambye olina alongo ye balongo bali ku ssomero jangu tusemberere Suna Ben oyogereko naye wuno omwagala w'abangi kiveera kye mukireke ekye okay Suna Ben wuno omufunye
Mufunyo ogamba otya omugaga Sunabeni? Ndi mugaga bulijjo. Oyina ennyanya n'ekisibo. Gye tuli munange oli otya? Enkya tuli mu binyaanyanya oba nedda? Gye tuli mu binyaanyanya era bigenda kutokota tubalinze. Sala tunaalirya oba? Bwe mba mulyaga tujja bijjula nze byonna. Nze byonna? Waawo. Tusanyuse nnyo okubanga essala tugenda ligabanira wamu. Nange nsanyusa obalaba. Okay, ofunye omukisa ogumubuuza ekibuuzo. Wandyagadde mubuuza kibuuzo Sunabeni akikuddemu kati? Akinziremu kati. Bamubuuza ekibuuzo ki? Munnamasaka. Wangi? Ab'e Masaka olese bali bulungi. Ab'e Masaka bali kiriya era bannamasaka bonna bagenda kweyiwa wano olunaku olw'enkya ku makutano. Wendi. Naye woli jakusanyuka okulaba. Kati bw'onaabeera no mu maato ojja kugamba yenze Naalongo. Nze Naalongo owa Munnamasaka. Alright, ow'ebindaazi aliwa? Aliwa akola ku bindaazi yegwe? Sooka ojje muganda wange. Naye ono anaakuyikola ono Maswanku ogamba otya mwana wa maama? Tewali ssebo. Olina emyaka emeka? 19. 19? Wavaawo kujja e Kampala? Namutumba. Nawa? Namutumba. Sunabeni omumanyiko ki? Simumanyi. Tomumanyi? Ono ali wantu wakyamu. Omulala ogamba otya Buladi? Yeni kyekiriwo. Kyekiriwo muganda? Ndikirya kiri. Wani taata? Bampita Mujuni Innocent. Mujuni Sunabeni omumanyiko ki? Sunabeni mumanyi musajja aveeyo Masaka wa tabu wa ddala. W'omuwulira ku radio owulira otya musemberere tomutya omuwe kahaaga. Embeera bwetyo bweri ebintu bya ddala ebintu biri very serious. Tumatira nnyo. Yakabinyo muganda bikiriya ogamba otya? Weewaawo ennaku ziweddeyo nakulwanca enteekateeka mweteeseteese mutya? Tweteeseteese kubanga tunaku lw'enkya lwakusimba akagere. Emiti gye munaanyenyanga amatabi mwamaze ogiteekateeka? Emiti twagiteeseteese bulungi twetegese bulungi gyonna gigenda kuba wansi, kigenda kuba masibu. Luyimba ki lw'osinza okwesunga kuze ngenda okutabula wali noga nti singa onantabulira luno akagere bajja kasimisa nsululu mu ttaka. oluyimba lwotera okutulamu awo ku redio awo olwakadongo kamwolu. Biyimba byakadongo kamwolu byentera okutulamu ebyo ebijja okusimbya akagere mu ttaka ebyo. Naye tuweemu ogenda kasimba otya tuweemu awo. Alright, Maswango ngambe mukyala aliwa? Omukadde agenze. Ne Sunabeni n'abakadde bakutegeera. Abakadde. Hale tumanyi no Sunabeni yasinga okuba ennyimba z'abakadde. Kati nabadde oluta lw'abaana bato. Sunabeni bangamba olina akati k'abakyala. Nina akati k'abakyala? Ani yanjogerako ekigambo? Simon omunene w'ekibuga. Sayimo tulina ensonga zaffe. Twateesa ne Sayimo okwesuula. Kati buli omu alwana asuule munne. Tufuneyo omulala. Owaayi Sunabeni omumanyi. Jangu twogere. Suno no muwagizi wo jangu eno. Gwani taata? Piki tebagibbo gisibye amayembe. Gibono Sunabeni mumanyi okubeerwa amagwa. Tunula eri kamera yiri. Jangu eno muzeeyi. Olwamagwa kooki ono mumanyi bulungi. Okimanyi sasa okulaba yenza omusajja ow'emitiyana abantu bonna bagamba sesimanyi okufanyuka kwe oba n'omutwalo tiketi kangukuwe etiketi obe nayo wangi tiketi jimpe wano lwaki osobola okusasula tiketi kati? Lwaki? Ulira taata saagala layini ebeere nene nnyo nemeyingira obudde bugenze nnyo naye Suna kyenkusaba ekintu kimu ekinyanya kyonna okitukuba naye taata olwawo tandika ekinene nnyo saawa 3 naye netutandika saawa 7 twagala tugiguune naddala kyekyo oba bujja bukole ki?
otumirangako kati bamitiana boys gye mulyeyo nga muwanika kyakalinyo tweyanze muganda wange omanyi otuyingiddemu ensasagge engeri gye tugenda mu nsasagge olunaku lwe ogambye ovaawa lwamagwa kooki nabeni omanyi kooki mumanyi nnyo okukuba ekinyananyanya ensi yonna nagitagaza tweyanze Sura baby, sawa kaulire kano. Wano wali kumukade. Kulia. Namusiza kabana bamayinga ngenyime. Owaye. Suna bene mumanyiko. Suna bene natandika omulira kubukade kubuddu. Kendezekana sana. Watandika? Natandika omulira kubuddu nga alina embazira ttone. Buli ndongo weegenda mbaawo. Twali ku makutano ne tusimba obugere emitire tugimenya kati era tuddayo simba bugere. Suna bene wobeera kubukedde. Nziba pite musipimpina. Musipimpina? Ategeera buli wamugo Suna bene era nze mbayitako aba stage abo. Alina kuba ekinyaanya eyo. Bakasene katwala eyo wansi. Akaboda mvuga looni. Eyange basooka bagibirera ku makutano eyo. Befugi yange bagitwala. Nga wali nali eyo wansi. Nga walaba. Ero fubu tukayo nga bagitegudde. Kyali kibinyo. Ndi ku looni. Ina gigula milioni 4,900 nakagivuga ke omwaka ogwo. Ero fulumayo nga bakozeeki. Bagitutte. Bambi. Era ndi ka looni wano. Kyakabi. Katamulako milioni ezi. Naye era nzirayo. Kyakabi muganda wange. Otumirako pimpina. Bayo. Owa erinnya wava ku kyo dyetuuma. Erinnya naliko mu Kalyoke mikyalo. Nga banjagala. Pimpina. Baba pimpina. Yakyala ne bali kutuuma. Era Suna bene olaba. Era eri bagitwalirako obuzindalo webuti. Era nga kuli. Kati kaneno. Yeye tekekekekekera masosalo motingo katandika mutanisi tumaze okusobola gwe nabumpanga kakulage kuliko buyitirivu ole kinyanya oyo masiko kankuwa kinyanya Suna beni tweyanzeje Sunda jangu tunyumyemu. Sunda jangu. Suna byonna biri bwe bityo. Kusomezebwa kikosanze nga Suna beni. Sirina nnyo okusomozebwa kw'amaanyi kwensanga okujjako era ng'omusajja bawulidde wali bwagambye nsanga okusomozebwa mu ntandika kubanga luli natandika obudde bugenze omusajja akyogedde naye ekyandeta ekintu ekyo baganda bange baalwawo okujja bajja leeti kati bwe mujja leeti nesanga nga ntandise leeti banywanyi mukeere ndongo lugitandika essaawa 3 mukeere ndongo lugitandika essaawa 3 luli natandika mu 7 nga mbalinze mukeere tutandike essaawa 3 security eri gulugulu saundi zezo jejje essaawa yonna ekintu akimaliriza wali wansi n'endaba emiti ensonga y'emiti omuzeeyi yaganye emiti gye okugimenya ne tuleeta fuso y'emiti era eyingirawo fuso y'emiti n'olw'ensonga eyo buli ayingira ogenda kuyingira n'omuti gwe weerobozaako oba oyingira na muti gwa ffene oba na kitooke oba muti gwa kikuutiza galali gwe gwomanyi songa ngetani kale embeera bweto bweri tuli ku makutano olunaku olw'enkya era muganda wange embeera ogiraba yansasage tugenda beera ne Suna Ben Suna nga tumaliriza abantu obalabe wira abantu balaga abantu already senga already tuli mu kivulu senga wano tulinawo already omutwalo gw'abantu kakati Suna ebiseera ebisinga gwomu ku bantu abakutte ku badijja abato tusuubireyo bantu kyabakuwerekera abadijje n'abayimbi waliwo baana badijje abakabi nno mugenda beewuunya baana bagenda kuviira ddala n'amasaka abaana bagenda kuviira ddala amasaka waliwo omwana
Masaka eyo kati akola bulungi nnyo bamuyita DJ Latiso naye agenda kujja abeeyo be bamu ku baana abagenda okusimbula disco wano ng'obudde bukyali ne talents endala nyingi n'abayimbi abanaaba basobola okuyisawo olubulo ekigere wadde saagala bo balira ayingako abantu babazze kulaba nze abayimbi mikwano gyange abanaaba bazze ye Alien Skin yalemeddeko n'aŋŋamba ajja kati mukulemerako neŋŋamba nti nno nenjogeramu ne banywanyi bange kuba baŋŋamba ffe sitwagala bayimbi ne babuuza ne Alien ne baŋŋamba ye tumwagala abagala Alien omukono guliwa bwe baŋŋamba Alien ye bamwagala neŋŋamba nti nno mutuufu ne mutuukirira naŋŋamba nti era ne bw'otali ŋŋambye nabadde wakujja n'olwensonga eyo kyekyo onayagala kwogerako naffe jangu Senkagale gwani taata amanya aganze boogere James boogere wavaawo okujja e Kampala owaaye navira Kiboga eyo Kiboga Suna Beni omwagalako ki Suna Beni nyinza omwagala ng'omuntu n'ebyakula binnyumira akola ki endongoye mutuufu wenkikuba ewaka eyo ne baniranye bagambe eggumidde soko tuweemu awo akagere mu ttaka owaye tukyalina eddakiika tweyongerayo okay ani omulala okubuuza Suna Beni ekibuuzo jangu muzeyi nakuyisizaamu amaaso so gwani posi yanongondo okuva endese ndese kiriruddawo Kayunga Lodi omwami ono yajja n'atukuba endongo bamusitula ku mbaga ya ddeewu baswanku n'otugoba mu kisawo ne tugenda tuleeta emiti mukazi wange ne bamubba ngenda okuba nga omukazi taliwo nina omuti koze kanyenye omuti omukulu alagidde nengendamu n'omuti mukama wange omukazi bakola ki omukazi bamuza kangeza okumenya omuti omukulu yatulagira njagala muti munyenye emiti nga tuli bamusula ne lugikuba ngenda okudda bazi bamututte kati takomanga taddanga naye nasigaza omuti gwange era nagulese guliwa ebikolimo by'abantu ogenda bikola otya ngenda bibanazaako owaye Suna omumanyiko baba Suna yakave waffe erugongo eyo erugongo manyiyo eyo mugolodi eyo Suna omumanyiko Suna tukuba endongo eyo mu ngugo mu kirombe eyo nga tuli bubi kale tetugenda sukkako omuganda wange olwaleero Suna Beni ebigambo bye bisembayo okuyita abantu olunaku olw'enkya abaluganda olunaku lwankya mikwano gyange mbalinze endongo egenda kutandika misana ekeese mpaka ssaawa 4 ez'okumakya tubaawo ssaawa 4 ez'okumakya ku lunaku olw'essande mbalinze mikwano gyange mutwalo gumu gokka okuyingira mbasaba mukeere mujje nga bukyali nsobole okutandika ng'obudde bukyali luli natandika leeti nga mbalinze mujje waakiri ntandika essaawa 3 endongo esobole otunogana obulungi abakubi tuli bangi waliwo tiimu okuva e Masaka mugenda kugiraba nkubi abaana bakuba mbaziira tone Suna Beni mpaka budde kukya toyanza akalulu ka Suna Beni kaliwa tweyanzege muganda wange atulaba anze Musa Semwanga teweerabira tulina omwoleso gwa Harvest Money omwezi guno gwennyini ennaku z'omwezi nga 23 paka ennaku z'omwezi nga 25 okuyingira mutwalo abaagala okusoma mitwalo 2 tuli kololo ku kisaawe ate mwerabira muganda wange musibe bulungi mweraba Saka wago wakwata omuntu w'abantu sanyonyola waawo walina essanyu nemmanyi lwaki abasinga obungi baga nti olimba tewakkayo mu nnyanja ati kati gwe nkugambye eki lwaki wandirekodinze ng'okkayo obujulizi bubeerawo lwaki gwe tewagenda neyiyo gamba be nalabayo bakugambye baha oba batukomezaawo batunyumize kati bannange era byonna bya lugambo byonna byebifuko bireetera bireeta naye nga Suna Beni omutegedde Harvest Money naye abatulaba e Bulaaya bonna Sezana Promotions abantu be Victoria Halwa mwenna ekiwejjo kya Love this weekend Akadia Hotel bannange kati bataddawo ku TV batwerabira Kadama waliwo omuntu yayagadde Kadama omwana Pretty Nicole yakikoze naye nga mweraba ate basinkane ku Monday tuwanike siwulira ng'ombe tuwanike ng'ombe tuwanike mumulate
mumutake mubanga mumuwanike mumutake mubanga mumuwanike mumutake mubanga mumutake mubanga mumuwanike 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 mumutake mubanga mumuwangereyo 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 mumuleteno mumuleteno mumulete mumutake wano tumuwanike mumutake mubanga wagulu mumutake mubanga mumuwanike mumutakayo mumutake wansi kampulye ng'ombe musesemu awo kati mulekerawo Bukede TV koli mbosi za boda jangu tusimba mwakagere wano basi wanyari kubukede TV program ebibosi bya boda wow teka za nasa makulu soko simba magere kasuna ben simba ndabe simba gwe simba simba ezimu kutama kilia wanika muwanika omuti muwanika omuti simba kati mubongeko chechiriwo nikiria bakuyitani bamtabuze waze ti Uganda swetu nasana na lubule go simba kagere Allah sura beni omutegera bulungi mutegera nnyo wesunze ekyenkya so kimugambe onakulwenkya mugambe nesunzo jibonzanga wenjikona waneno kunamba plate ye nga wevuga drive eri embi enkambwe nga wetuka simba baba otegera kadada akawewo akaliga akasimoni kadada akawewo akamaso kankute simoni kagogwa ebigere bidudde ako wewe oli ku Bukede TV program bagita embassy za boda ndi muba boda aba boda nasi tuwaniko mukana bwa suna bada boda omukazi uno jangu omukazi jangu webale oli otya olamugamba butya bakuyitani omwana wabika wemasaka omukazi mwebaze nsooka okutwala omukisa guno gyentera okubeera banfuuwa mbizi naye nampadde enkoko kitegeeza nti ntandise okusensera n'ab'enkoko akalu tuwanike omukono kola bwati tuli ku Bukede TV gwe kyekiriwo obuli mbulegaba butya bulungi tuli program embassy za boda bakuyita babita Ganacho Uganda Ganacho Uganda kiki kyeweesunga olunaku lw'enkya kuba kagere mu ttaka oyagala suna beni akube luyimba ki akuteremu ennyanyo luyimba ki akali akasimoni mugambe akali akasimoni kesiri okwetaaga akabisa ngendo yakakuba walayi kakati ojja n'omukyalo gyewekka nzijanze kandi afulabiddemu mujja kubaamu walayi yabirese ebikyalo ebintu obulaba suna beni tesobulayo weewaawo mbazi za boda zoliko program gituliko muganda wange tugenda ludda wankya baboda bannange simunswaza kampulira vaibu wanika omuganda gwa suna bwoti suna tugambe suna beni suna enkya weesunga ki enjagala kusimba kagere ekya tuyingira mwaka 2024 ogambye eki ekya tuyingira mwaka 2024 ku makutano kusimba kagere yona gyoli suno
oyagala mubuuza ki suna beni akayimba kikoyagala kubire akayimba jagala kuya kawalukaga ekitawuluzi ati wamu ekinyanya ebirungo byonna ne walukaga mutuleetere kale bagiyita Bukedde TV